Bw'otuuka ku masomero gano weewuunya engeri abasomesa gye bafunamu obuvumu okugenda okwetawuluza kuba kaabuyonjo ze balina zikutte mu Mumbinabina nga n'endala tezikyakuuma byama olw'ebituli bye zirina. Amasomero okuli Nunda Primary School, Buradda, Kasebwera wamu n'amasomero amalala abasomesa baago balojja obuzibu bwe bayitamu olw'obutaba na kaabuyonjo zikozesebwa basomesa n'abayizi, ekintu ekibatadde mu kaseera akazibu. Kakati ubu nabo obuzibu buli awo abaana kubakozesa mu toyireti emu eddembe lyabwe tuba tuli baggyeko. N'olwekyo tusaba tuyambibwe essomero gavumenti etuteere mu toyireti abaana basobola okulabanga bafuna we bakyamira. Ekanisa netwazika naye waliwo olugendo lunene ogenda ova wano mu kirasi ogenda eri ku saidi y'ekanisa ogenda okudda nga ne lesoni yayise olw'olugendo lwanvu olwo. N'olwekyo tusaba bekikwatako batuye kaabuyonjo era ziringanga era obuzirabye kaabuyonjo zaagwamu kyokka nga ate tulina enrollment population y'abaana 548 nga embeera gye zirimu tezisasobola kuddaabirizika. Kaabuyonjo ngazo nti twafuna ekizibu mu biseera ebya covid awo nga amasomero ffenna tuli waka, amasomero sengenge ow'essomero yaliko abatuuze balundirawo ebisolo byasobola okubanga bikola kinga bimenya bisolo ne byekulukunya kaabuyonjo ne biyingira munda ne kubomoka ne zikola ki ne zibomu. N'abayizi abasangibwa mu masomero gano nabo batutegeezeza ku kusoomoozebwa kubayitamu nga batuuse mu kaseera ak'okugenda emmanju kubanga balwanira nnwanire. Essomero lyaffe tetulina kaabuyonjo. Tugenda wakyafu wayiika oyinza okugendayo ne kikuyiikira kati naffe tetulina gye tugenda, tulina we twetaasizaako. Tusaba kutuyamba mutuyambe ku zino toyi zaffe. Twafunye okusoomoozebwa kwa maanyi nnyo kubanga tukozesa toyi emu n'abasomesa. Kyannaku nnyo nga ogenda mu toyi n'osangayo omusomesa awo, n'osangayo omwana nga wabuwala, osangayo ne head teacher oluusi naye nga tekyandibadde bwe kiti. Naye kati tukuba omulanga eyo gye muli mwenna mujje muweeko obuyambi bwe mutuwa kuba naffe tuli bantu mutulowoozeeko. Obuzibu bwe twasanze bwa kaabuyonjo yaffe, kaabuyonjo yaffe yagwamu ey'abalenzi era tukozesa kaabuyonjo emu abawala n'abalenzi. Oba ogenzeeyo n'osangayo munno bwe buzibu bwe tusanze. Tusaba gavumenti etuyambe esitulemu kaabuyonjo zaffe zayonoonese. Obuzibu bwe twasanze ku kaabuyonjo yaffe n'ey'abalenzi yaguddemu, tetulina we tulaga tugenda mu y'abawala. Oba ogenzeeyo osangayo omwana ate nodda mu kulinda nga tolina wodda. Obuzibu bwe twasanze bwa kaabuyonjo yaffe yaguddeyo. Tusaba gavumenti etuyambe. Abakungu mu disitulikiti y'Ekalungu nga bakulembeddwamu sipiika wa disitulikiti Lwanga Allen n'akulira ebyenjigiriza Nakanwagi Sylvia Grace bagamba nti amasomero mangi tegalina kaabuyonjo kyokka gavumenti ebawa ensimbi ntono ddala. Amasomero gaffe agasangiddwa nga tegalina kaabuyonjo. Ekyamazima amasomero mangi nnyo gali mu need, geetaaga kaabuyonjo, geetaaga tanka, geetaaga ebibiina, naye tugenda kutunulira ago agasinga obwetaavu kubanga tuli mu budget process. Tugatunulire tulabe ageetaagisa tusobole ogateeka mu budget tugakoleko eno financial. Kaabuyonjo zikaddiye ate ng'ekyamazima gavumenti etukolera kaabuyonjo 2 mu mwaka naye ng'ezikaddiye zisinga 2 obungi. Kati kyetukoze nga ompandiise eriba area MP pandiise wa mama first ready oba tufunayo emergency funds okulaba nga amasomero gaffe gonna agalina kaabuyonjo ezikaddiye gayambibwako. Tera nkubiriza abazadde nga gavumenti oba omuzira kisaina tannajja naffe tusobola okwesimira ekinnya ne tukola kaabuyonjo nga ziri ezaffe. Akulira ebyemirimu n'abakozi ba gavumenti Ekalungu Moses Fred asabye amagombolola okukwasiganyiza wamu ne disitulikiti wamu n'abazadde okugonjoola ebizibu bya kaabuyonjo mu masomero.